omukazi gwe kusaba ekintu kimu fuluma. Nga nfuluma wa? Kyenkusaba kintu kimu fuluma kubanga oyinza n'okuba waleese omudagala waneeri. Tukwatira. Oyinza n'okuba waleese omudagala waneeri. Mukazi gwe kusaba ekintu kimu fuluma. Nkugambye nti fuluma. Fuluma. Nkugambye fuluma. Tompoganira. Fuluma. Tambula ogende. Kati wuliriza ebigambo bino. Nfuluma ate enkomawo. Ate nkugambye nti fuluma. Kakkana wansi. Kugaye fuluma. Toyina ky'oŋŋamba. Fuluma nga wansi. Ate nkukomerawo. Ne bw'onadda kyekusaba kimu fuluma. Ne oweni bino byonna yandeeta. Oweni. Sabaleese nawe n'oluwala lumanyiiri. Wanda Divine manyiddwa. Ne Oweni kojje. Ojja kuntegeera. Diva kanso agenda kwetaaga sente yakkiriza nti omusanga agenda kugubeeramu naye agambye kyayagala kasente obudda ndi mu kuspekinga abo bwegende njogera takutula yogera biri wanyumiza ntebe obadde ono omukazi najja nankuba bakubi wani bankubye nze n'omubiri gunnuma nze nasibitegeera omulabi omukazi ampa kyempi omutegedde nali mukunyumiza ngo muyite emmere takomawo gwowonye na bwonyi kansubire talina sowaani zatutoba bikopo lujiga wantalo kati weewunya oba mbazizza bubaza tinga nakafuluma bwe nti ngenze ku simu ndalambadde nayingira nze nawe sigamba luyigaawo ani akubi lunene olukazi simanyanga aliya simanya aliya aliya ava wano kisoboka kiti okakasaba yogera kubi kati oba oyo naye ate abadde ki namugambye sawa 10 kuba 12 zaabakomawo abadde apapako okukujjanga anonaki sokoleke toŋŋamba nti wabadde na appointment n'olwo oluwala anti byavudde ku nyaasi naawe yabadde njagala mulaba amala agende nesitegedde kiki kimukomezaawo obudde buno kuba namubulidde obudde obutuufu Oweni omukazi okunkuba bw'atyo ng'oyodde wamuwadde appointment naawe tokisibaako nkunyumya Oweni nva mu kukyosirako olwedde waneeno tuyina emisango gyaffe kati ate n'oyo omuwala yonazze wanankubye Oweni bino ngenda byesonyiwa kubanga kati wano sikyalinawo makulu olw'oyo omuwala agamba mbu akwagala bw'anajja wano ennaku 2 ampisizza bubi olunaku lumu bw'anaatukomawo ennaku 2 ng'abeera wano anampisa ati oba omuvumi omanyi nawe oyinamu omumwa Oweni sirina kye mukoze Divine oyinamu omumwa sirina kye nkoze naye nankuba lindako gw'omuntu n'ava eri naakusanga onatandika kupa kyampi ye lindako naawe ng'oyimiridde bwoti olinga ddami ne bakuba nerwanyeeko naye omuwala azze wano naye Oweni laavu nange nenkwate kuba nenveeri nangamba waayika ngende ndaba maama ngenda okutuuka ne mubuuza munnange ozze kukola ki omuwala ampeereddewo levu akubye nze sikyadda kakyalazeewa afulumya soko tuyogere bya sikyadda naawe kati bondeka mu musango guno ngubeeremu nani nze ngenda bivaamu ate obivaamu ota gwe wangambye abawala bajja kati bajje ntandikirewa kati bwe baba nga bagenda kujja ng'oyo omuwala azza mpisiza bw'atyo maama nze n'abalala bajje bakube kati kola bwoti ekyo sonyiwa nze nateeseza naye naye obudde namugambye bwaddako akoze ensobe kujja nga apapa naye nja kumubuuza ekituufu ambuulire Oweni ekyamazima genda onyonyole mukazi wo mugambe tadda wano njagala omugambe tadda wano yajja kudda kuba namulaganyisiza naye ensonga zibadde awo bwesobweso nawe olina amagezi agenda kudda kukola ki kyowulira essanyu nga sisitawo bamusse lyessanyu lyogenda okuwulira ate kuwulira nti essanyu naawe gwe singa obaddewo olutalo lwakoze waneeno singa seerwanyeeko ekikulu nako nako kansobera kubeera kannaluwali okagaana kuyomba kadda mu kulwana kati ozze ate azze kubalamu ba ate akuba ali mu kunneetondera musonyiwa ate akola mitawa kyankoze gwe jasino kyankoze
kakati ngenda Byesonyi we toyogera kintu ekyo tusigale ku mulamwa otegedde wuliriza naawe tusigale ku mulamwa nze bwe tumaliriza omusango guno otegedde ne bwokwate kuba onootambula ondekera emitawaana gyange nja gisobola otegedde omuntu ne waba ayagala kuvaamu olw'okuba oli muganda we naye nze bino ebyokunkuba tebigenda kukola baba kubi wena olubadde olulanga kini ekisente kyedda toseka bw'oba osekerera nga ntambula kale nze bino ebyokunkuba tebigenda kukola nanze n'okujja ebiyengeyenge kale abawala bagenda kujja kale smile divine smile nga ndabe divine go kala kakakubye era de wanyabo era de sevu gye tuli mugyebaleko si ku papa nnyo naye ababiri nali mbalabyeko gwe mupya ku feesi yange kituufu nange mbadde nkuwulira buwulizi naye amannya gange nze Alisha bano bato bange Alisha moto bafaanagana akannyindo yes kaakati sebo okimanyi ensonga ezigenda mu maaso zino bazadde baffe tebalina kye bamanyiko n'ekimu divine ekyo kisoboka kiti kiyinza okuba bwe kitabo kiri kubanga mu kutuusa ensonga zange natuukirira ono abula agenda ofumba muno mwenno mukyali awo era ne bamala bamanya ekiriwo byonna biba bifu kati munanga otuyambye otya awo wennyini wenzigidde ensonga eno mbadde njagala tubeeko akawandiike ketukola kwe tunaagumira kubanga in case ekintu kiyinza okutuukawo bwe bibyo ne biyitamu omwana n'omukasika ebbali bwe kiba ekyo tekirina buzibu okola ekintu kyonna ekiri fomu oba olina okubeerako ne written document oba endagaano yonna tekirina buzibu naye nga nja kusaba anyambeko ne ku mirimu gyewako bakigambe nakyo simanyi kwegamba abalabi baana abayitawo bakirabire ddala nti ono mukyala wange manya amaaso gaabwe gabali nnyo munda muno esimbyewo ekyokuyambako emirimu gyewaka tewali buzibu kubanga era omukyala yenna wadde si mukyalawo just muli mateeka aba alina okulongoosa ewaaka biki byonna naye obuzibu buli wano talina ayingira mu kisenge ekyo nga gy'oli woba toliwo kiri okke nteeka mu kifaananyi kyengezaako kutegeeza teri kukwata ku constitution nafuna bulungi taata oba tewantegedde asina kyemwetaaza nti mu nsonga ezo ozimanyi nga bwolaba gundi marital status okitegedde ekitegeera nti njagala abeere apretendingi nga mukyala wange kuwuddiisa bano abalabi tomanya abasajja mwekyusa tomanya nze kati nange kambeere seefu gyendi nga tukoze akawandiika ako nga mwekali tugenda kakola tewali buzibu ekyokubiri ono omwana omulaba akyali muto mbadde nsaba okkiriza ono muto waffe abeere wano naye amukuume for security purpose kiba kiganye omanyi lwaki mwanyinaze wuuno ali wano ngenda kweteekako oyo obuzito bwe bwonna kulya kwambala kumulabirira kumujjanjaba biki byonna n'okumusasula kati bwe nonteekako omugugu omulala kiyinza okummenyamu eno kino kibuga anti awo taata naffe katugende wano tetulinawo kyakola omusituke tugende nimulindeeko tuteese buteesa mbadde nkulagamu obuzito nga bw'omanya ekibuga kale tewali buzibu anti kaakati woba oyagala kkiriza obukwakkulizo ajja bbeerawo kale tewali buzibu ekirala engeri gye weesimbyewo kati ne ba ex be walekedde emyaka 5 emabega bagenda kunoonya naye kasita kabatanda ne bamusongamu yadde busonzi we bati ezo sente Eh? Yes.
mpulira ye okumusongamu kubeera awo okumukoonako yadde bwe bati ssente wali tuli wamu mukama wange tuli wamu tewali buzibu ate kasita kakutanda n'ogeza okwata kawaayiro ennyingo 2 bba n'omutikka eri amugema tuguwoleza mu Amerika bewulidde ebyo iye naawe manya ekikuleese wano teri kugenda wa gwe weera wano okugambe weemoolemoole kaakati taata akasembayo bw'oba omaze kampeyini ziwedde nga bakuwadde akalulu ng'olaba omwana akusanyusizza oyagadde omuwasa tuukirira nze gw'obindekere tuukirira nze obubaka nja butuusa mu bakulu tegedde mukama wange kitegedde tewali buzibu tukkiriziganyiza tewali buzibu leeta ekitabo tukola endagaano munaye ate tunakola owa ennyingo 2 bba kyekyo